Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65. Darome Guluweng Obino Tracker. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagidwa, Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening betugamba kaswe kigamba is happening omanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanaba asaka subscription yako wakatuwa mpola wetuwanga bikolera byetukola bikolera. Atagwa ya subscribe nga otabira kusayo ku notification bell ako nga buli upload yonna oba ogifuna mpola. Lero nyaku olusemba mwezi ogwa June gwe bayita Sebaseka mu Luganda if I'm not mistaken netwe baza Katonda byonna ibaddewo alhamdulillah bafunyemu ebirungi Katonda asigala Katonda batafunyemu birungi era Katonda asigala Katonda ngo lero nyaku olusemba mwezi. It's a beautiful Monday in Kampala. It's 30th June. Kampala ziri saa musanvu olabidde video eno ziri saa musanvu
ez'omutuntu oba ezagali ez'amalya g'ekyemisana mu Uganda. Nze Shalom Haddad Kaweesi omwanjuzi wabeerawo okuva ku ssaawa 7 nga nkuwa updates lunch hour fellowship ate ku ssaawa 10 ne nkuwa video yaffe ate gye tukoze nayo ne ku ssaawa 2 zibaawo mpola. Story tulinawo nnyingi nnyo. Kansubira you had a great weekend. Ate afunye weekend nnungi Katonda bwe yageze. Olunaku olwaleero bwe lukeeredde waliwo ka video akafumye mwakalabye nga abawagizi ba NRM abeeyita abazzukulu nga bakuba abantu be baasiseeyo babadde bagenda nga bagenda nominatinga ssenkaggala w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni Tibahabulwa ono yadde atimye form ekyaddondo ng'alaga interest oba ng'akakasa nti agenda kuddamu yeesimbewo mu kulonda kwa bonna oba kibata general elections mu lulimi olufuutifuuti okwa 2026. Wabula effujjo lingi lyakoleddwa nga likulibwa abavubuka abagamba mbu ffe tuli bazzukulu ba Museveni. Bulijjo abantu bangi bagamba mbu NUP yeyina abavubuka abakola effujjo, abavubuka abavuma oba ebibiina by'opposition ebirala. Naye kuno kyeraze lwatu oba kyebayita kyeraze vividly ng'abavubuka ba NRM batulumbuza abantu babakuba embooko. Ekisinga okwewuunyisa byonna abavubuka bano abadde bakuba abantu bamanyikiddwa, abamu amannya bagamanyi, baana ba ku kyalo, baana bammwe baganda bammwe mmwe abazaala. N'obuuza bye mukola ebyo tona kuba muntu. Do you think you're part of the system? Omu ku muvubuka muliko Chemical Fad Pro Max. Yali muvubuka yali abeere wali skin eyo n'avaayo. Mulala kuliko Champion Shaba naye yavaayo ali neyegatta ku Palaso. Bebamu ku bazzukulu ba Museveni abatulugunyizza abantu. Naye poliisi evuddeyo newandiika ku mukutu gwayo ogwa X egambye bwete. Police in Kampala have arrested 21 suspects, including 2 females, in connection with a string of robberies and assaults that occurred on June 28, 2025, around 2 p.m. along the National Theatre and UBC roundabout areas. The suspect disguised in yellow t-shirt, mama, muba disguised in yellow t-shirt, siba Museveni. Police yalimbyemu awo. Target people heading to Chadondo to witness the nomination of President Yoweri Kaguta Museveni, as well as motorists, business people, and pedestrians. Using CCTV footage, police tracked and intercepted suspects in various areas. The arrested individuals are currently being held at CPS Kampala and Wandega Police Station. Victims have recorded statements and a case file is being prepared for court. Police are investigating the case of simple robberies and assault. Police are reviewing CCTV footage to identify suspects involved in additional incidents. One suspect who had injured was trying to flee and is receiving treatment. Police urge anyone who was victimized but hasn't reported the police to come forward immediately. One of police erimba. Kati police katubayambe katubayeka video aka Chemical Fad Pro Max ng'ayogera ng'akonfaminga nti fene Champion Shaba faba okubya abantu. Kati police lekagamba mbu ya going to go into CCTV camera ate munne tukabere bana abavubuka abakubya abantu police mbamanyi. Kukyako babeera mumanyiwo abantu abamanyi oba tembamanyi ffe ku Shalom 256 is happening bwe tugamba katukuwa akatambi omuvubuka oyo gumunga osoko laba bamuta Chemical Fad Pro Max ng'ali mu kwewaana bwagamba yefe abadde mu ggaali eyakubya abantu ate batumalira producer atuwongere ka video k'abavubuka ba NRM nga bakuba abantu kateekeyo producer. Leero ngenda kwogera ku ggaali eyabaddewo eggulo. Soko kiweko dax egali eya Museveni egali ya jaja Museveni eyatute buli kimu mu bbala kati dogo owuliranga egali bwe gali yegenda kuyitamu wado manye egali yade y'abapasita dogo wado manye egali yade y'abafaza oba yade y'abahaji egali yade y'abaniga ate ngenjaleba ebaluma obuzibu president atusubiza akasente kaffe tukafunanga mu ghetto kati Scorpion Shaba abana bade basiose empisa ngenjali ebaluma nabagamba tugendewo omukulembeze kati abana tugamba embuzi webetambula nesanga ngokyala kutale kulya nesanga omuddo anke koleta wesanga omuddo ekoleta abana bade balina okuluma mama bala kwa balina zino okutolayo nobody ziba mpisa mbi eyo galia Scorpion Shaba
gaali ya President Museveni NRM mpaka kyebayita eggaali manyoko madema galambo fete tulina discipline eggaali ya ruhembo gwenjura ekiri tukosa wetuyita tuleka biwundu mabwa ate nago gattuka kati mulinda amabwa wegali ttuka mulete komanyeko tumuleka wansi tuleka baji komanyeko mumulete abo mumulete batuli bazukulu mekomanyeko fete batugamba yo Kampala kujapakuba mukadde emotoka mukweka obusimu tokwe mubeemu tomukweka buleediyo bwammwe mubuleke tubulabeko abazukuluka wa lwanga wangi naye nga siteekya tugenda wa mukulu nga tuvudde mu story eyo poliisi mbakubiriza naye namwe abavubuka abali bannange abavubuka ba ghetto youth I know you may be desperate means of temulina straight temulina chi but think about life after the camera or life after media bino yatuzonya netwekaza netwogera ebya camera but we do have parents avuka ntyanzikiza baba zaala balina emikwano balina enganda mulekera okole fujjo temukola fujjo tokuba muntu si kirungi tokuba muntu nenamwe abazadde mubulirye bana abaana the same thing with these people who are corrupt balina family balina abaana kwa tata wo mugaye tata ngenguze esusse munju wano tata wo mugamba mugaye tata yes you're working for us but it's too much enguzi banadin obula atete naku ekyewo nsamba ate mu Uganda munebyafuza aliya enguzi edini emutuza ku mwanjo kubanga abaawayo ekibwewaayo ekinene kibinnyonyesa police egamba temanyi bavubuka bano bakubye bantu kye tubawadde ka video kaako yes mutandikiraawo. Away from that, olunaku olwaleero era munnange over the weekend DNA result zafuluma ez'omugenzi eyali omubaka wa Kyaddondo omubaka wa Kawempe North kati omugenzi Ssegirinya Muhammad DNA oba kye bayita ndagabutonde zafuluma ku baana omwenda zagenza okudda ku baana omwenda bagambibwa nti ba Honorable Ssegirinya nga kuliko abaana bana bokka bebabi. Bannange omala okutya Katonda ky'omukazi kya wumani ky'omukyala kya female kya girl child. Bannange mutya abakazi zuuka ekiro mukoga mbera kuzikukwata bagenda nzuukuse kutya mukazi ku baana omwenda abaali bagamba nti ba Honorable Ssegirinya kuliko abaana bana bokka bebabi. Luswa lwe mbavudde nayo twakoze na interview ina premier nga leo kusaawa 2 ezakawungezi nina interview ne Luswa Luwemba nga yogera ku DNA results ezo wabula ekinzo okunkolera muzino DNA results nga ezafulumye nakubidde ku Luswa kuba mukwano gwange ne mukubire simu ne mugamba ebintu obirabe nangamba ambira Shalom naye nangamba Shalom sengo jukira bulungi abakyala abajjanga mu kamera nga bakayana ffe tuli bakyala ba Ssegirinya batuwe ku mali yen ezagenza okudda ng'abaana si ba Ssegirinya kyekyo abakyala bakwesa nnyo olukujjukujju basajja bannanga abali eyo ne woba ozadde ebbali ate sikyogambako mwannyoko gwe bayita ssenga wa maamawo n'omugamba nno munne lwito oyo omulaba oyo neiba oyo alina omwana waffe kubaka kya abakyala abasinga bakwesa twaleko no incident serious also nekujjuka ne Paulo Kafeero bamuleetera abaana bangi ng'asula mu 3 nenga nina nga balinga 7 kati abasinga bakwesa incident y'omuserebu afudde ng'azaala omwana we tamanyi taata we n'amusa ku serebu abeera afudde naga omusajja oyo yankozesa mulinamu abaana kati abakyala abasinga okkalya ebintu bya Ssegirinya ekyewuunyisa batuwe ku bintu abaana si ba Ssegirinya tekayimba kawalukagga
buli musajja yandikebezza abaana bino byogeranga ebyokusagambwa ate okuwakya ddeni oba tonneesiga musajja munnange oba olina chance ekebeza abaana kebeza omwana. Yes, it is better to get disappointed ku myaka emito. Omwana wa myaka 47 be disappointed at those years. Omanye mbu nyiize omwana si wange nenkimanyi ku myaka 7 okusinga oweze emyaka 3 myaka 4 omwana omwe naga omwana si wo. Ate omukazi akigamba nga oli mu kufoli ku oxygen naga before you die dira ni si wo. Mwabasajja mmanyi abaana be mulina nga si bammwe. Manyi ba first born abasinga abaana ba bestie. Kiruma mu nekyo mazima. Abaana abasinga ba first born si ba mu nyumba. Ate wali aba wakati awo. Ate wali fe ba last born. Ate abakazi bakola ebintu omusajja abayagala abaana batazaala. Naye wali yagambye n'agamba naye wadde bakoze DNA ku baana abatali ba Ssegirinya. Ne luswa bagimuggyeko. Bayinza obba abaana abatali ba Ssegirinya ba luswa. Poja akatweka video yako mukalabe mpola mpola. Tukomewo omwana agambye abaana tiba Ssegirinya balabika ba luswa. Ezasobodde okudda DNA yatulaze abaana bana nga beba omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya ab'omuntu mbweye ku baana bana ku 9 abateekayo abagibwako ndagabutonde. So ku baana abo abana saagadde kumenya wano baana b'abaana abo abana naye ate era ebina ne beyawandudde mubadde nga mubalaba era nabagamba nti it's just a matter of time. Obudde bujja kutuuka bwe teweebuuzangako ebikolwa by'abakyala abo ng'olaba si bya buntu. Oli n'atuuka okubeera nga maiti ekyali mu nju ye ng'anaalaajanira mmotoka ayagala ttaka akola bw'ati tugamba wapi. So kyatukoze bulungi nnyo nti abasawo abakugu basobodde bulungi nnyo okutuwa results. Era results ezo twazifunye wakati mu kuzifuna twagala okutambulira ku abafamily bajja kutambulira ku guidance za bannamateeka kubanga tukimanyi bulungi nti omugenzi teyaleka dame na kintu kyonna kyekuusa ku property ye. Naye ekyenjawulo ekiriwo waliwo omukyala yalaga omwana omuwere naye yali wa muganda waffe omugenzi Ssegirinya Nalongo Joy ow'Ematugga kyannaku nnyo nti DNA yagenza okudda ng'emukasusa ebbali. Naye ate abakazi amagezi gembawamu abakazi muli bazibu. Nalongo Joy omwana w'Eswasi. Abakazi muli bazibu nnyo. Abakazi bino byonna Katemba gwe mukola muba mukimanyi nti omusi kubanga tosobola kugamba nti omusajja yali mukomera emyaka 2 avudde mukomera alwadde onoga nti yabadde mukomera amazzi baamuteeka mu buteesi kiyiso ne batiteeka mu Nnaalonga. Kasitole mukalabye mbajjukiza abakatogo collections abakwambaza n'okunyiriza abalina engoye ennungi ez'omulembe basangibwa kuwa mwa ku Chain of Liberty abagala okugula engoye content creator amasaawe engatto suitcases ezikyala mifaliso bed cover 0770883968 oba 0753002365 abalina suitcases ezigenda ebweru ezitwalabwa ku buko byonna ebakatogo collections mpola munnange over the weekend Friday, I told you we have a show of fantastic show. Bagambe ekyawula abantu okusinga ekyawula Oluganda ssente na kuwola omuganda ali mugezi nnyo. Tulabyeko duo ezadde zikola obulungi naye olumala lwakukola show nezaawukana mu byansimbi. For example, that is to say Iggy, Bruno K and Crystal Panda after Champagne Live ne baawula. Bruno Kenga agamba bamuwa ka miliyoni yaka ku mulimu gwe yakola ogwa Champagne. Bantu babi. Why semmeka nga fantastic share to say eya Sheila Price ne chicken. Shiro awedde Sheila Price yabadde ku live ya Kabata naye kokkola ense nagamba bamada abantu babi mwala wa Zaina bundabyo. Nakazindalo bakanyimye. Sheila Price tebamuwadde kazindaalo wadde okwogera otalwagane kambeko kyenjogera lindako jatundira alabye ensi ekyo kye bayita sente kasho pia
Mwala wa Zainabu yagambye tebamuwadde kazindaalo wadde okwogera ekigambo kyonna wadde obuuza ku bantu nti bamada how are you doing ba single mother bamugambye olimba tojja kwogera kintu kyonna wano. Producer kakatuwe nga bamumma akazindaalo onkomewo ate ne sitole endala ya ssente. Banange enseno banaite tugiteekako maanyi nze lilla nagambye it's okay. Nze tebanzikiza adde okwogera kazindaalo nga byenjogera lindako era natuddaawo kasita napanze ssente ate nze cause yabadde kyokka n'ozipanga ng'ofukamidde ewaffe tufukamira banaye kabaata njagala omuntu waŋŋambe nti waliwo eyabye n'agamba kuba naali badde nkola vidiyo ne ŋŋaana ekike n'osikako omuzinda n'otanganya wadde kwogera oba n'otampayo wadde 10 ne leero lutuuse tonnoonyeza oba siina kye nayogedde nti nze nyina omutima omugagga ku mutima era nze nsigala ŋŋamba alhamdulillah mashallah era nze nsigala ŋŋamba maama yakuze ennyumba eggwe yoyo nze Sheila gwe gw'omutima gwange nze kati ate mbiraba bulala kati ate mwaba nzijukiza omuzindaalo nenjagala okkaapa Louis olaba show yabadde tegeeza esho yabadde y'ababiri nga buli omu ateekeddwa okumanya ekigenda mu maaso kituufu abakyanga ono omukazi wattu nga n'okwogera obwogezi tebampadde kazindaalo wadde okwo munkwateko gavumenti mulabye ensi baddiyale sente zayawudde chicken price ne Sheila price chicken ne Sheila price sente bagee bamumya akazindaalo era akoze navyo n'agamba ne ku sente saafunye ate nga bwe yali ajjayo sente yakwesanga linnya lyange Chicken yamutuukira n'amugaa atukole ekivulu n'amugamba ekifo ng'ofunye ebbaala Sheila price aga ku sente zavudde mu kivulu tebaamuwadde n'ekikumi mujja kutya ensi ogirabye erumya amannyo ne ganyenyeera awo ne mbajuliza Nana Herbal Mouthwash kwali eyo ng'olumizibwa amannyo gakuddwa gakusibwa leero omwezi guweddeko leero 30th November genda ofunye Nana mu supermarket oba mu drug shop yonna eri e Uganda gwali ebweru ewali outlet ezeetu bya bannayuganda genda okwe Nana Herbal Mouthwash amannyo gasamyala tonyovamu osayisayi akamwa kawunya ogayiza ludda lumu kwesa Nana Herbal Mouthwash ng'omwezi guggwako nga 3 mpola jone obenga oterera video endala Sheila price yagambye tebampa ssente producer teekayo akantu ako kuba tamwera ssente naye nze wallahi ndayira okuziikula Zainabu ssente y'ekivulu siyafunye wadde olw'ataano but that is okay kasita cause yali yakusondera maama waani waayakuza era me I'm very happy nti show yaffe yakoze ebyo eby'omuzindaalo bambi temubizza ngenda nyiiga ate saagala kanyiigira naye andira tulina obyogerako nti baakusikambuliko abankusise naye saagala nja kunyiiga kyokka mwamwandabyeko nga njogera ku review ebyabadde ayina engeri gye yapakuse ku tomanyi ensonga lwaki bagobye Sheila ne bamujjako akazindaalo Sheila yayaganda ayanjule online parent wa chicken nga tamanyi oli bigambo byalina akozesa kuleeta muzadde we balina eddine teyamubiddeko ku ddiiru nti omuzadde gwe tuleeta olaba initially aba abadde balina okubeera ne microphone 2 emu nga ya Sheila emu nga y'ono emizinda era nze natudde wali nga kifaananyi kasita napanze ssente nedda n'okuteesa babadde balina okuteesa Louis amugambe nti bwe tuva ku kino kyekiddako badde balina bakimugjamu ye n'asigala nga contribution ya face ye kasita nze bannange mundeke maama kasita maama yakuza bagenda muzimbira ennyumba anti kati mwakuŋŋaanyiza ssente mmeka okuva ne manyi bannange nze simanyi obwedde era mu management bamugjamu bakuŋŋaanyiza ze kankubuulira amazima neza maama yakuza ababanja emmotoka babadde basika emmotoka bazituuta ekiro babadde basika emmotoka yaneeshadi eya chikeni kabaata tobimanyi nti mmotoka ya chikeni babadde bagitwala what are you saying tubimanyi ebyo wamma bantu bange abali kuno kabaata naye muzijukiza mmotoka ya chikeni babadde bagisika nga bagitwala era ssente zonna ezavudde mu kivulu gye zijalaze temubuuza nti nyumba ya mama yakuze eriwe genda akuma ku musingi agenda nogizimba muti naye Sheila obimanyi binene ebintu bya media okera ku macanga tokyaliko ng'oweddeko erinnya tolijanjamya naye kati kabaata Sheila tumuleka asooka luwiraiti owaifuyete yakugambisa chicken nti okugenda ku kivulu weetaga invite amafucking brand nti nawe baba bampise uliriza nti okirabye muganda wange gwali eyo
Shalom is a service dori abasajja weriri mpola jantu kweddagala blessed family abagalo geze beri kendeza abagalo kola entumbwe abagala azidilidos weziri abagala gundi toys abagala amazzi kali samuka gaserera gasechi bajja abagala okwongera ku size abenyuma mu size atawangala musawe 0705 271973 tusanga wachats ku Village Mall Shalom Helesa Services namaje kuza Kingdom Gadgets tutunda amasimu ne repair wago tsangwera Kalonji Plaza awo ku 0705 271973 tutunda amasimu bulungi nyo dara munange kivuwe lwawedde tata chikenchike navayo konya yekubira ku mamulanga mugoba ku stage bamugamba twako kyoyogera muwala we kuboli abera Ssegirinya we yamwadde ggali na mugamba wakalanjala kumba mtani wanya sente mmekoyo mujukira omwali agati yagamba mbwa anetola chikenchikeni yavudde navuma Ssegirinya we namba emu abaana kati bakambwe omwana avuma Ssegirinya we namga atonsinikira ko manyo producer katuwe munange fe tukolera abantu is happening bwe tugamba kati gwe tola bawo nti yali amwesibako bwesibi kwagala funa yo kasente yali agala mujja mukasente nali njagala kumujja mu ssente ziriwa zaayina gwe ssebugwa yasama by'otamanyi ssente zino nali njagala omujja mu zaayina ezo ate abantu abamulekerawo okubuukira bitabakwatako Segera oli musajja mukulu weewo mumuzeeko oswaza mutabani we oswaza kuba oyasama buli kimu n'ebitakwatagana buli kimu oyasama ebyo byogamba olubuto kati we muduleeta nga lwamu ogenda kola ki omanyi ekikeni abaana bafunisiza embuto n'abaleka awofa ekitegeera omanyi abaana ayinayo n'omwana mumulabirira omwana tamuwa buyambi mbu mwagalako ssente mmeka zaayina ye mmeka nawe z'olina okujjako okusabiriza abula nze ekisajja bwe toddamu kunja samira musimaba nambe muzakako yasamira abalala nze neesobola okitegeera oba oyagala byalota tujja dutandika kubijja kugwera mu mateeka nti ekisa ebisinga abantu abamu banyumba basirise musajja gwe oswaza bwoti wamuswaziza ku stage wamuswaziza n'omulabisa n'otalabisa mutabani we kale oli wano oli mukunja samya nze ndeka wali ludda waye ng'asula mu nfuufu nga wali ludda wange akyasula mu nfuufu oli wano oyasama yakafuna ka apartment ate asula neno kyanja ka apartment wabirabaalaba dda atandise beera bulungi mu guno omwaka this year naye yali ludda ng'akyabona wali ludda wange abonaabona ng'asula mu kayumba kake kati nawe oli waneno yasama abula nzi tonyasamira tolina kitaawe oli awo weepuutiwo sigwe kitaawe sigwe taata wa chicken gwe nambe toddamu mbusimanga ayagala sente emmeka zamulema kumpa luli nga sinalufuna azimpe kati obunaku obubajjudde nammwe kwesoma ate abantu abalina sente tebeesoma oli munaku gwe kisimanga nambe oli awo osabiriza naawe ngoddawo olekaanira abantu nze neesonyiwa mukulu gundi neesonyiwa ekintu mukirabye omwana yavumye Ssegirinya we mukirabye ekintu naye nga mbajjukiza beef organic and natural health products omwezi gweddeko ogw'omukaaga genda yofunye kasente lero ziri 3 June gende Mengo wajja Kisenjobe omugambira akutata kuntereza mama ange mulwadde magumba gamuluma na alusa sinuses obaka wake up call we kalika mweka abasajja nkoyo kungeya omwezi gweddeko oyagala funa sanyu kwa 0752602427 family planning ya natural weri abane mwa nga onafitiri gwa balongo bakwocha eddaga weri miezi 3 jabbanga oteredde dala gende Mengo opposite Masengere obuze Dr. Kisenjobe ajabba akuyamba munnange nga twolekera mu kalulu ebintu byanze okutabuka ebintu byanze okuvaayo ekiri mu kalulu kibinda mu Uganda omukulu Fred Lumbiye my uncle how are you doing yavuddeyo n'agamba tetujja kujjako Museveni nga chairman Nyanzi agala kwesimbawo Lumbiye atabukidde chairman Nyanzi amugamba osaga tetujja kujjako Museveni nga naawe agala kwesimbawo nengamba timu Lumbiye Uncle Lumbiye how are you doing kwane kansubire ofunye kalanchi Uncle Lumbiye tukwagala nnyo ne Uganda Uncle Lumbiye tukwagala Uganda yes bino twayogerako dda ne batuvuma ne bagamba mwe musa struggle mulina empisa embi mukola seti if you are fighting Museveni nga tugamba Museveni mubi family ya Museveni yafuga naye family tojireta mu politics yes that right sichigana naye gwe sige tufanye ekirungi be that change you want to see Lumbiye kyakoze chairman Nyanzi amugamba futa wesimba obireke
Yes, amuganye okwesimbawo. Hamwe tojja kwesimbawo. We cannot fight Museveni nga nawe yagala kifu. Lumbuye, big up yourself. Producer Katuwe akalumbuye. Mr. President tuba tugenda mu kalulu kana akadda kakabira biri mu katugenda kujja ku Museveni. Nyanzi asokadde bali. Tetusobola kujja ku Museveni Nyanzi nga wali ne banne. It is impossible. Bironze byogedde. Obo njagala obo nchawa. Abamanyono bayogere sawa zino. Kobere mukwano gwe nkusalira omusango. Kobere mwana wange, you serve the punishment for the crimes you've committed. Ono yenzo original. Nyanzi nkutegeeza ofuuse ekizibu eri obulamu bwa muganda wo. Tasobola kugambako kubanga mujja kifula kya family issue kati fe batali ba family nga twagala change katukugambeko. Buli mwana yenna nga bakukubidde essimu nga bakutiisa nga akutiisa ali ku kitebe oba registrwa kola video nga wayiza bwagikoze. Ompe video ezo tuzitimbe ku mutimbagano tulabise tuyambe president kino kitukola kiyamba president ili agenda kyogerako. Ono ye wayiza. Bana Uganda naddala bannakawempe South sigenda kulinda kuŋŋamba nti no nalidde oba bandiisizza. Ensonga zino kanzoogereko mmanyi bannayuganda mwenda babadde bandaba ne bannakawempe South nga tulwanirira eggwanga lyaffe n'okusitula amaloboozi gaffe. Waliwo ebinneme omutima mulo olunaku olwajjo Chairman Nyanzi yampise zabadde ssaawa nga 6 naku z'omwezi nga 28 kusaganya. Chairman Nyanzi ajja mpita emirundi mingi nga ngamba nve mu kifo kye neesimbyemu ekyobwa kansala Lucy 5 Kawempe South. Era ne ku mulundi guli nalaga interest zange nga neesimbyewo. Chairman Nyanzi yampita olw'okuba yali alina gw'ayagaliza ekifo ekyo n'angamba waizo okyali mwana muto va mu kalulu. Weva mu kalulu tujja kuwa ekifo mu structures z'ekibiina. Mazima ga Katonda nalemezaamu era tiketi baaginyima nenziruka n'owa president ne mugaa president n'agamba ebibya tiketi tebikola ki si abirimu. Ne bamaliza nga tiketi bagiwadde omuntu Chairman Nyanzi gwe yayagala bagiwe. Akakiiko ka vetting committee ke baalonda kagendwa Secretary General ne kamugamba Waiza yawangula ground, yawangula ku ground ate ne mu vetting yasinga. Olwokwanga nali omuntu w'omugeta atalina bwogerero tiketi yange baagigaba nenzikiriza. Naweereza ekibiina kyange natambula ne president mu campaign zonna ne bampamba ne bantwala kusemwa embuya ne bantokyalinga ne banteeka mu military prison ne banjijayo ne bantwala ekitabya gye nakola emyaka 2. Bwe nakoma Chairman Nyanzi nti agenda kumpa ekifo mu structure talina kyeyanyega yadde. Tuba tuli awo ekibiina ne kiteeka nga kironda structures ne neesimbawo abantu ne baleeta erinnya lyange okubeera chairman w'abavubuka ku district. Twavuganya abantu 3 n'empangula akalulu n'embeera chairman w'abavubuka. Mbadde ntambula eggwanga lina ghetto ku ghetto okumobilizing ghetto nga abasajja bayingidde mu ghetto naye nga nze nkyalwana olutalo lwa ghetto. Mbadde ntambula ku ground one tukoze activity mu Kawempe South tulobingidde abantu baffe ebintu ebyenjawulo tukoze zibulungi bwansi tukoze activity ez'enjawulo tukoze buli kimu tukoze ground nga babyogera emabegakawo Secretary General ne President bavayo ne bagamba tiketi y'ekibiina eri ku ground nga ffe twetandika dde okukola ground. Obudde buno wojja mu kalulu ke Kawempe South tekuliko atambudde constituency nga wenjitambudde. Era n'abantu be Kawempe wotuuka wonna bagamba waiza ovuganya nani bo balaba nga neevuganya nanzekka nga sirina muntu n'omu anvuganya. Obudde buno bampise baŋŋambye nve mu kalulu naye omulowooza bannange tuli ku nsonga za kukyusa ggwanga oba tuli ku nsonga za kweyagaliza ng'abantu. Era mulowooza ffe ababadde bakola nga naffe tugamba ziziwayiza kaŋŋende nange nkiikirire Kawempe mbeere omu ku bakomanda bakulembedde olutabaalo lwa Kawempe mu protest vote ng'ogijeewo ogenda kuleeta ani? Kubanga obudde buno we bali be tuvugana nabo tuli abantu 6
naye ku bantu betuvugana nabo njagala bapimiramu ku bantu abo era njagala buli gwepimiramu aje ku ground akinoonyerezeeko ku bantu abo 6 omu ku bo yavudde wa Kiseri Gombe yavuganya ku bwa meeyo omulundi guli eri omulala iwe mulago gyenzaalwa gyenkulidde omulala we mulago yomukwabadde bazooleyanga president ebbanga lyonna era waliwo omusawo waffe gumumanyi musawo adiga asobola obabuulira yasooka omumusinkana yali tamanyi nti nawa muswago n'ayogera ebigambo byayogera byasobola okujulira omulala yamupya yakajja saamutegedde namutegeera yavuddeeyo bwayisi simumanyi namumanyi omulala ye chairman wa constituency owakunga era ye gwe chairman Nyanzi gwayagaliza era buseera gwangamba mbumulekere angamba mulekere gwayagala ndekere ekifo naye nga chairman wa constituency oyo wakunga nga nakati nekuva bamulonda ku bwakunga watwalondera olunaku lwe lumu nze nembeera ku district yenada constituency naye takolanga na meeting mu miruka gyonna egyenjawulo tatambulanga na miruka nejava tatambula naye ogenda kunoonya kalulu olwokuba ye ali kushuwa bamusuubiza dumuwa tiketi era tiketi ye mugumu amanyi agirina. Alright, ka video mujja kasa ku Facebook pages and accounts zange kuba wonde tulina butono omwana oyo nga akola full statement here. 1. Chairman Nyanzi gwomu abadde nakati akyalwana Buganda Ronald Mugenyi owa Ghetto TV abadde mu structure okuva ekyaddondo ng'oleetawo simanyi oba mukoddo oba mukwano gwo bamuyita Mr. Nankulabye abamu ku bakansala abalonda speaker wa NRM era balyasereza Museveni n'abalyasereza Sali Musale go nyini Chairman Nyanzi ngolwana Buganda Ronald Mugenyi owa Ghetto TV nga toyagala yesimbewo ng'ekifo kiwe Mr. Nankulabye omunyampi musimbe omukoddo omukwa Muganda story ki biri awo ngolwana omwana abadde kuva kyaddondo kuwa MP nga president afuka MP bakuiba n'amasasi omwana abaddewo era omulwana bokale yo Mr. Nankulabye ogenze makinde buli kimu kyonna okidibaze ba MP bonna badibaze buli omu nakyo yagala omuggyeko ofune kyo mukulu nsobola okusigala mu struggle nga nwana go wekka ne kawempe notasobola kufune wadde akalwako omulemba kino nkigamba tukooye muntu omufuukidde ekizibu buli kimu okifunye mu bulamu wabula era okyalulunkanira obusente twagala kujjako mu 70 tuli before wannajja netukugambako n'ogamba semanyi waliwo asasula abantu tewali atusasula nga bwe watuwa mmeka oba ku kitebe kuliko buloga gwemusasula nti muwa ssente tukola lwa ggwanga gwosobola okulinya n'ogenda mu America nodde Kampala n'olya nga ffe tetusobola kuddaka kubanga twogera amazima twogera n'abaana bali ku ground batandika obbazanyisa matatu Nyanzi mwanjuzi waffe producer musiibe bulungi. We meet at 5 p.m. and 8 p.m. ku Shalom 256 happening bwe tugamba.